njagala okutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza nti mu mwaka 2004 twatandikawo ekibiina Forum for Democratic Change era nga nze eyali omukulu waakyo mu kiseera ekyo era nga natambula neŋŋenda ne bannange mu South Africa ku kyalo kye bayita Krugersdorp. Dr. Besigye gye yali agenze mu exile ne tuteesa nti Forum for Democratic Change eteekebwewo naye ng'etambuzibwa ebibiina bisatu. Waliwo Parliamentary Advocacy Forum ng'ekulibwa Augustine Ruzindana, ne wabeerawo Reform Agenda ng'ekulibwa Sam Njuba, ne wabeerawo National Democratic Forum ekulibwa Chapa Karuhanga chairman. Ne tukkiriziganya nti tuteekewo ekibiina Forum for Democratic Change ekinaaleetera bannayuganda enkyukakyuka mu bukulembeze nga tetuyiye musaayi. Ekibiina ekyo twakitambuza emyaka 20 paka bwe bakitubbako era ensonga ezo twazanjulira eggwanga ne tusaba eggwanga litubuulire lituwa amagezi tukole tutya kuba tulina options nyingi. Ekisooka titusigale tulwane ekibiina kyaffe kye twateekawo tebakitubbako bwe tugamba nti okumala maanyi kuba twali tulabyeko UPC bwe bagibba, twali tulabyeko Democratic Party bwe bagibba. Ekirungi kiri nti Democratic Party yazimbibwa wano mu Ankole. Muzeeyi Boniface Byanyima mumanyi yali chairman for a long time. Yateekamu ebibye, yateekamu obulamu bwe, naye nga kyekibiina kaakati ekyagulibwa ekikulibwa Norbert Mao. Ne tugamba nti UPC nayo bagiridde ne bagimalawo nga tulaba. Olwo olutalo olw'okununula ekibiina FDC tekijja kusoboka kuba bakirumbye na mundu. Mujjukira chairman waffe ambassador Waswa Birigwa nga yabuuka kisenge okwetaasa. Ne tugamba nti Uganda is bigger than any of us. Uganda is bigger than a political party that we formed. Tukyali balamu tugende tukole ekirala. Era ne tujja ne tubeebuuzaako ne mukkiriziganya naffe, twatambula nkola eno, twatambula kigezi, ne tugamba tuteekebwe ekibiina naye tuteekebwe enkola etaasa nti kino tetujja kukkiriza mulabe kujja kukibba kuba ekibba ttaka, ekibba ssente, ekibba bibiina is all engineered by the party called National Resistance Movement. So netusalawo nti tugenda kutandika ekibiina ekirala kyekino ekibiina kyetuze okutongoza olunaku lwaleero. Eno nabasuubiza nti nja kubawa postmortem report eya Forum for Democratic Change era nja kubawa ne will eya Forum for Democratic Change. Kambabuulireko ekintu kimu, omutima gwa Forum for Democratic Change gwe guno ogwa People's Front for Freedom. We are fighting for our freedom. We are fighting for the freedom of the Republic of Uganda. Tuli bawambe, simanyi oba abaneno mukimanyi. We are captured. Unbelievably captured. And so we are working to breed, to free the people of Uganda from captivity.